the best education comes from you, not from government. Because again, abantu twagala nnyo okola kye tuyita blame shift. This government. Okunenya tukukwasa balala. Because we don't want to be accountable. This government question, bwe wali ozaala omwana wasooka kwebuuza kwerosi wanu kye wabuuza ow'omuluka wabuuza wasaza wabuuza MP wo mu kitundu wabuuza omutongole nga nti ono sebo MP wange oba wegombolola numbe then naga kale lumba. Is that what happened? No. Now if that's the case, nga walumba nga bwe walumba ebyavaamu ne bivaamu, then carry your own cross. Buzibu kyo bwoleke omuntu bwayolekedde paka mu kisenge okufuna singa nga abeera yesimani anti kati ba yesimani tusinyizeeko bubooti anti ba yesimani bano jukira omusajja alina okukangabala okukangabala kuno kiva eno munda mu ggwe. You must prove a man for you to go all the way in your bed. Naye buli wobeera yes man, eventually you become a woman. Ofuuka mukyala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Amanya n'eddoboozi nze Ibra K Mukasa era nga ndi so honored to have a man of God, Prophet Kiganda Michael oba Prophet Michael Kiganda. Oda ajja kuba gitunnyonnyola entuufu naye nga muweereza wa Katonda era nga mu lulimi Oluganda tugamba nti mulyoyi wa myoyo oba musumba, in other words. So ndi wasanyu okubanga mukyaziza olunaku olwaleero luno tugenda kunyumyamuko naye nga bwe nzizemba nnyonnyola nkyatula nti tunoonya abantu bano babeeko ne tafali lye bagatta ku programs yaffe zino, babeeko ne kye bagamba ensi eno, babeeko ne kye baluŋŋamya okutereeza oba okuwabula ebiba byakyama. Owekitiibwa taata nkwanirizaako ku show, nsaba obuze ku balungi abatulaba, tutandikira awo nno. Basebo ne bannyabo neesimye okubalaba abali ku show eno. Nze Prophet Kiganda, the preacher of the hard truth. Manyi okuyita mu mboozi eno n'ebintu bye tugenda okwogerako ojja kulondamu ekyo ekikugasa, ekyo kimu. Ekyokubiri ojja kukyuka olabe nti ebintu ebimu oba oliawo bw'obadde obiraba si yengeri entuufu. So neesimye okuba nammwe, tugenda kujumirwa show kubanga n'omuteesiteesi mulungi. I love you. Thank you so much. Tweyanza nnyo tweyanzeege. 2023 tuli mu mwezi gwa kubiri. Twebaza Katonda nti so far so good. Twavuunuka COVID. Era nga oli omu one of Samonzo waliwo akatambi oba olutambi olwatambula about COVID. Buli omu yafuna endowooza ya about COVID, buli omu yalaba bubwe COVID. Abamu tebabitegeera, abamu babitegeera, abamu bali mu kunyolwa, abamu waliwo ayinza okugamba nti nze saabimanya naye nalaba batugalidde tuli waka. Buli omu alina ndowooza ye. Tugenda kutandika ne kikangabwa kya COVID ne lockdown. Europe oba Bulaaya n'Amerika, zi China n'ebitundu ebiriraanyeewo bebamu ku baasinga okufiirwa abantu compared ku ssemazinga wa Africa. Njagala kutandika n'eyo question. Gwe nga man of God, ng'omubuulizi w'enjiri, ng'omusumba, ng'omulyoyi w'emyoyo, ekyo kyali kitegeeza ki? Tupiikingawo lesson kyawo. Two things. Number one, Abafirika Katonda akyatwagala nnyo. Amina. That's one. Amina. But two, of course COVID had some good lessons. Yalimu ebyokuyiga birungi. For example, COVID was an equalizer. COVID yatuleetera okubanga ffenna twenkanankana. Ekyo kikutegeeza nti tewali muntu yenna wanjawulo ku munne. Because when COVID hit up, tewali yaddayo kutambula.
wadoina red passport, you remember that. Watotambulia ku zero distance. Actually not even zero distance. Stay home and stay safe. Yeah. You remember that. Yeah. So kitegeeza COVID was an equalizer. Oba oli wa mwoyo, oba toli wa mwoyo, oba oli mumpi, oba oli munnabyabufuzi, oba toli. Yeah. So much that n'abalina ssente nga tebakyayinza kubabuusa kugenda mu mawanga malala kubajjanjaba. Therefore kitegeeza nti bw'oba ng'olina position yonna gy'ozannya mu ggwanga muno, bw'otagikozesa bulungi it catches up with you. Bw'oba wali munnabyabufuzi nga walina obusobozi obuteeka amalwaliro ewammwe n'otagateekayo, kati baali tebakyayinza kukubuusa. Oba ontegedde bulungi nnyo. Ekitegeeza nti wabonaabonera wamu n'abo b'otaafaako. Mwali kyenkanyi. Twali kyenkanyi. Kyenkugambye nti essanyu mwalifuna kyenkanyi n'okubonaabona kyenkanyi. Obulumi. N'obulumi kyenkanyi. Exactly. In other words, COVID was an equalizer. Yeah. The lesson in that, nti Mukama bw'aba akuwadde chance ng'olina any political office gy'oddukanya oba gy'okulembera at any level. At any level, chikukakatako okole ekituufu. Why? Bw'okola ekibi, it will catch up with you. It's a matter of time. Bannabyabufuzi bangi baafiira wano. Much as balina ssente ezibatwala mu Aga Khan e Nairobi, ezali batwala India, nenga nga babaga temutuleetera buli omu asigale gy'ali. In other words, Uganda yaffe. Olw'okuba yaffe ffenna, kitukakatako okukola bye tulina okukola ebituufu, kubanga bwe tukola ebikyamu, it's just a question of time. Kyetoloola ne kituddira. Kyetoloola ne kikuddira. But away from that, Africa at large, I have this belief nti ffe tukyasinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo. Wow, that is very good. Ffe Africa, by the way, bw'oba oyagala okutegeera Katonda omutuufu ali mu Africa. Ate bwe ngamba Africa, more so Uganda. That is good. Uganda tukyasinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo. It's not so common elsewhere. Gw'otambulako. Yeah. Eriyo ensi z'otuukamu nga n'okwogera obwogezi ku Katonda. Si kya bulijjo. They are shocked that you talk about God. Naye Uganda tukyayina eddembe ery'okusinza. Of course balirinnyamu awo nawalo, but kyaliwo. So ebyokuyiga bibiri, tusinze Katonda mu mazima, kye kyatukuumisa. I don't want to believe nti Uganda twakola nnyo. No, we didn't have any medical facility better than US, better than Italy, France, Brazil. Aba bantu balina very classic. China. You get what I'm talking about. Yeah. By amalwaliro amalungi neera abantu baabwe baafa. Kati ate ffe tulina amalwaliro, they are not even a quarter standard wise. Kubali abantu begayina. Naye ate Mukama n'atukuuma. Kitegeeza God still has interest, a special interest by the way, in Uganda. The question is what interest? And I'm about to tell you that. Thank you. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga awo tutandikidde. Bwe twalaba TV, bwe twasoma amawulire, amazima gali nti wansi w'enjuba abantu baafa obulwadde bwa COVID. Ekituufu kiri nti abantu baafa era nga ffe abakyaliwo abalamu gwandaba nange ayogera naawe tuyina ekkatala ya kusigala nga tusinza omutonzi at all times. Nkiddamu at all times. Tumwebaze tumusinze. At least bw'ozuukuka omugende Mukama weebale okubukeesa. Abantu abamu balowooza mu nsi muno ate balowooza nti bwe bukya ng'atambula nga mulamu kimukakatako okuba omulamu. So balowooza things happen by default. Ibra, between me and you there is a God. Now eriyo Katonda asalawo gwe obeere ne oxygen. Omanyi twatuukako ku level nga ne oxygen wakutunda kani nga bazinoonya ate nga ne bw'oba oyina ssente sirinda ng'era tozifuna. So
abantu batuuka bw'ojjo obeerawo ekimala mu nsi muno otuuka ku degree n'otegeera nti oxygen ono kya muwendo. Mpulira abantu abeefuula abakabi nkulaba wano, I watch your things ng'oba interviewinga nagamba truth be told I don't remember the last time I stepped in church. Are you kidding me? Are you your own oxygen supplier? No. The fact is, Ibra, engeri gy'osinzaamu Katonda is really between you and your God. Absolutely. But at least there is a God that one should choose to worship. Absolutely. Oba ogenze muzikiti, that's a different issue, really. But kitandikira wali nti, do you agree that there is a God, the creator of the universe? Yeah. Awo wekitandikira. In fact tugenda kukiraba nnyo bassebo ne bannyabo. Teri muntu akkiriza nti omuntu abeerawo obubeezi mu nsi muno n'alowooza nti ajja kubeera successful. No. Tekisoboka. It cannot happen. You see, osobola okwerimba, osobola okwezzaamu amaanyi, osobola okwogera by'oyagala because you're a superstar here and there. But the truth of the matter is, mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Kakati si magezi kuyita bibuuzo. That's where people go wrong. Si magezi yes, here is my point. Line yetegeza because tukuze bakitunnyonnyola, bakiwandiika, buli wamu ku internet kwekiri, bitabo ebitukuvu, buli kimu. Naye it is a statement someone goyinza okkonalinga n'omugamba nnyinnyonnyola kitegeeza ki. Very good. And we fail. You have the best person. I am a preacher of the gospel and I'm Prophet Kiganda. Thank you. Listen. Okutya Mukama amagezi mwe gasookera. That statement is deep. Si magezi ga kuyita bibuuzo n'ofuna first class degree. Nedda. That is just portion. It's just a portion of it. Ako katundu butundu. Naye okutya Mukama amagezi gano gayogerako ge magezi agakubeezaawo ng'omuntu. Amagezi agokola business never successful. It takes wisdom, Ibra. Bw'olaba ng'omuntu yenna ng'akoze business neewangala ng'endala zigudde ayina ky'amanyi. Bw'olaba ng'omuntu ng'awangadde mu bufumbo bwe for 50 years gwe nga n'omwaka gukulema. That person n'omwezi tewaguwezezza. That person knows something worth listening to. Now, amagezi agakola ebintu ne bibeerera. So kekiri kyagamba. Now, you know, God is the founder of everything. Katonda yatandika marriage, Katonda yatandika success, Katonda yawa prosperity. Okugaggawala. Obugagga tebayogera ku bwogere. Ate tebulina shortcut. Ate tebulina formula. Here is my point. Otekwa ekyokubiri abantu kye beetetegeera. Ndi Katonda yatonda ensi eno. Of course. Katonda bw'amala okutonda ensi tuwa nga bw'ogenda bw'olaba let's say emmotoka. Emmotoka empya bwe bamala ogikola mu factory bakuweerako ekitabo. Manual. Such that soma manual eno otegeere what to press when you need what. And the same is press true. The same is true with the phone. Bw'ogula iPhone bakuweerako manual nti gisome otegeere what button does what. Bw'otagisoma gwe n'obuuka bubuusa I have a phone, you have a phone which you don't know how to function. Exactly, that's what happens in life. Basebo ne bannyabo abatulaba Katonda bw'amala okutonda ensi eno yatuweerako ebitabo ebitukuvu mukyo nti buli anaawangaala ku nsi kuno, buli anaafumbirwa n'akola ebintu ne binywerera, buli anaazaala abaana n'abakuza. I'm talking about God-fearing families. Wateekwa okubaawo by'otegedde mu kitabo ekitukuvu. Lwaki kitabo ekitukuvu? Kubanga eyagitonda mwe yateeka amateeka agagifuga. In other words, dodging holy books is actually dodging success or a successful life on earth.
buli bwoga nti nze sibisoma ebyo byabali bannabbi ebyo sheeka yetaaga okusoma Kurani, yetaaga okumanya, yagala okumanya buli wewejjakaawo. Number one, weekendeza n'emyaka. There is a secret to longevity. There is a secret to success. There is a secret to raising God-fearing children. Era nze kyovola ntunuulira abantu olumu nenseka ng'oli agamba I need a God-fearing man. I need a God-fearing man. Question, are you a God-fearing girl? A God-fearing. You don't fear God and you want a God-fearing. Ng'olooza Katonda mufere. Ng'olooza Katonda tamanyi addire omuntu watya Katonda akuwe gwe enkuchwa. Oh dear, it cannot happen. Anyways, obeereyo ng'olaba TV ng'osoma amawulire ng'oli ku social media nga bantu bagamba nti baagala ki? God, I need a God-fearing man. I need a God-fearing man. Naye nga bo bali batya? Nkuchwa. Gwe God-fearing man gw'oyagala. Nga gwe totya Katonda, ng'olooza Katonda addidde omuntu we amukozeemu omulimu amuinvestinzeemu amala amukwase gwe nkuchwa. It cannot happen. Katawaana. It cannot happen. Kati olina funa muntu ki? Funa munno mwegweko zivuge. Basewo ne banyeko tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Prophet Michael Kiganda gwe tulina olunaku olwaleero luno. There is a lot to learn. Ku social media okwo his works zitrending nnyo. Era nsaba mugende ku Facebook page eriko Prophet Michael Kiganda oklikingeko otandika okugoberera works ze. Embuulira ye n'enzitotola ye y'ensonga eri straight to the point. He doesn't beat around the bush. So olwaleero twasazeewo naffe tufuneko a piece of his message to the world. So wetuli akadde kano njagala kusooka kutegeeza nti tukola ne banywanyi baffe aba Dushimez UK store abasangibwa awo ku Alina Mall Ensambya nga baleeta UK products only, abakyala n'abaami abalabika obulungi n'abagala okwambala obulungi. Genda ku Dushimez UK store awo ku Alina Mall Ensambya buli kimu kitambule bulungi. Ate nga yo Matthew Agent Services abasangibwa ku Awab Mall level 2 okuliraana Masengere baddukanyiza abantu businesses zaabwe ez'enjawulo, bakuyamba okufuna ettaka, bakuyamba okuvasinga businesses zo, bakuyamba okuzimbira, bakuyamba n'okumontaringa ebintu bye waleke Kampala gwe ngamba akuba ekyeyo. Tugende maaso Prophet. So abantu okwesuulirayo ogwa Naggamba ku bitabo ebitukuvu n'abantu okuwulira ebintu ne batabitegeera kivuddeko kalumanywera w'amaanyi kanaaluzaala kubanga okuza abaana obulungi Ibra kirina kyekitwalira okuleka just okufiidinga omubiri guno nti muwe emmere alye kisukkawo muwe KFC buli wamwagalidde muwe ku juice. It goes beyond balancing the diet if you put it that way. Because omuntu mwoyo omuntu meme soul ate omuntu body. There is a body, there is a soul and a spirit. Now spirit yeeriya yava ewa Katonda. Ffe Katonda mu Bukristaayo tumuyita the father of all spirits. Olunaku spirit yo lweva mu body, you are declared clinically dead. Ontegedde bulungi. Now kitegeeza spirit eno eina contribution togirabanga. When God wants to talk to you, he does not talk to your body, he talks to your spirit. So the spirit communicates. Omwoyo gwe guyogera gy'oli n'okusalawo kutuufu. Ibula okusalawo okulaba kuno making decisions, not everyone can. Really? Okusalawo you must have been mentored to do that. Gwe tomanyi yo mami's boy mu nsi muno mbalaba era mbawulira n'emmere gye banaamufumbira ewaka, he has to call mom. Mom, my wife wants to cook rice, what do you think of it? Kyokka agenda okugirya n'amaka gage naye alina okuconsultinga mami. That sounds maybe a bit classy, kiraga nti oli in touch with your mom, but it's a deficiency. Ekyo kirwadde.
Ibula tosobola kubeera na musajja nga gwe walondayo mu bangi ninga bwe kutuuka ku nsonga ez'emmaka tasobola kuyimirira n'asalawo oyo omuntu aba mentally disturbed aba alina ekizibu naye era kiva eno bakukuza batya bakutraininze batya olina okuyimirira ku nsonga such kind of people cannot make good leaders. Era ebizibu ku bye tulina nti abaana baffe tetuba traininze, they have not been trained to become leaders. They are followers, bagoberezi basubscriber. Ekyo kizibu kinene because kati atuuka mu position ate abantu balowooza obukulembeze kitegeeza government. I think I should explain that. Obukulembeze butandikira mu makaago bw'oba onookula ng'okimanyi ojja kuwasa omukazi nga mukazi ofumbirwe n'omusajja nga musajja si bino ebyekifuula nnenge. Then familiar yourself with you know, a way of making decisions. Kikukakatako okusalawo. Ibula Katonda akusuubira okusalawo akusuubira otwala omwana w'abandi ewuwo omulungamye nga tomwebuuza mu byawandiikibwa Genesis 18 mulimu omusajja bamuyita Abraham oba Ibrahim. Ibrahim afuuka mukwano gwa Katonda ow'ekyama lwa nsonga egi. Bayibuli esomesa nti Ibrahimu ono buli Mukama kye yamubuulira ekyama kye buli Mukama kye yamubikkuliranga mbu ng'akiragira ennyumba ye command. So buli we yagendanga Mukama n'amulaga ekyama ekyokugaggawala. Ibrahim was not a poor man. Buli Mukama lwe yakimulaga ng'addayo ng'akiragira abaana be. Buli Mukama yamugambanga nti kati kusaba nga tasaba yekka ti abaana bwe bali kula ennyumba ye. Naye Bayibuli y'Oluzungu yeewuunyisa ekita command. To command oteekwa okuba ng'oli mu position to command your people. N'ogamba abaana nti nze essaawa nnya bwe ziwera tewaba waggula oluggi, ffenna tuteekwa kuba mu nnyumba as long as you're still under my roof. Teri afuluma teri ayingira. Obudde bwe bukwatiddeyo sigalayo. That is my home. Essaawa 2 emmere erina okuba ng'esaavingiddwa. Ku ssaawa 3 ffenna kusaba. Oteekateeka njuuyo. Yes. Thank you. Abrahamu bwe yakikola Mukama n'amwesiga n'afuuka mukwano gwe n'amugaggawaza n'amubikkulira ebyama ebirala. Genesis 18 from 17 to 19 even 20. Very beautiful. Very, very beautiful. So abazadde ng'olese okulabirira omubiri guno abaana n'obagulira engoye ne badesigninga nga bwe designinze wano. Beyond that you should take care of their spirits. Omubiri omwoyo guno muzibu nnyo. Omubiri, do you know your spirit knows what will happen to you even before it happens? Spirit evuna, because you see spirit eno ekwewuunyisa. Spirit tebagitonda kwolwo omwana lwazaaliddwa. Our spirits were created once. Katonda yatonda emyoyo gyono lumu. Kakati omubiri omwoyo gumanyi. Kyova olaba akaana akawere Ibula simanyi oba oyina abaana. Nina abaana. Oli taata. So alhamdulillah. Anyways. Akaana akawere. Omugenya ajje waka. Ne bakamuwa akalere ne kakaaba. Feno tuwulira bagamba omwana ono agaana abantu. Andi tagaana kubanga agaana. Spiriti ye ebeesa ensinga ekitali kirungi ku muntu ono azze. Ntumiddeko Idris Lukwago mukwano gwange. Spiriti ye ebeesa ensinga nega ono omuntu ono si mulungi. Tya mukasitule nti kasa ensinga kumwe kye mutalaba n'amaaso. Lwaki abalala kabakkiriza? Because they mean well. Ono by the way mwegenderezo abaana abato bwagaananga omuntu temumukaka. Omukulu ono aba alina ebizibu bye. Either yasuze musabo yasuze alina ebizibu bye. So never underestimate that. Their spirits are in unit. They are in touch with the Father. You know why? Baba bakyali baana bato kati nga they are not yet corrupted.
they are not yet contaminated. Kakati fe they have a clean soul, pure soul. Yes. Kakati bwagana omuntu temukaka mumjeko omwana wo emirembe gibere munsi. Tuli kumugoba nsonga tuli ne Prophet Michael Kiganda gutina lunako olwaleero tunyumyamuko naye. Of course tuleeta abantu bano okulungamya okusomesa okuteekateeka n'okuwabula in the wrong run. Omuntu yenna ng'afukiddwako amafuta ga Katonda ng'oba alina okuyitibwa mu mulimu ogumu omuwulirizanga n'omuwa ekitiibwa because ffenna ku nsi kuno Katonda ng'atutonda buli omu yamuwa okuyitibwa okw'enjawulo, buli omu alina calling ey'enjawulo. Kiriza obagaana bw'oba tokimanyi buuza kuba kusingako. So buli omu alina okuyitibwa kwe. Bw'ali eyo olwaleero oli mu kutulaba oyinza okuba nga olina calling mu busawo, medical doctor, era nga olina obukugu. Waliwo munnabyabufuzi, waliwo munnaddiini ng'ono, waliwo omusambi w'omupiira, waliwo nti ono munnabizinesi kayingo ategeera bizinesi. Ne baganda baffe aba Small Beauty Parlour Entinda opposite Middle East Restaurant nga bano bakola ku ndabika yo nolabika bulungi nnyo, bakola facial, pedicure, manicure, bakola makeup wakabi, basala enviri, basiba enviri, bekwate buli kimu kitambule bulungi. Ate nga yo Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala. Bekwate omusubuza wangalire Uganda wangalire China. Prophet tukirire. Tukyali ku family, sagala family eno tugireke because fenna our success, our failures are based on how we are raised. Kisinzira twakuzibwa tutya, twateekebwa tutya. Ate ibula n'ekirala ku ekyo kyennyini. Abantu abamu mu nsi muno baakula. Naye abalala baakuzibwa. Enjawulo eriwa? Enjawulo yeeno. Some people were brought up. Others grew up. Mu Luganda eriyo kye bayita okula omuwawa. N'okula mu nsi muno nga teri akugambako. Ewaffe gye nva mu Busiro babayita bamawale. Ng'omwana mawale. Abalala babayita basenkaggale. Okukaggala si kintu kirungi. Senkaggale si kintu kirungi. Naye political parties akibuukira really, so I will not get into that. But the point here I'm making is abantu abaana abamu baakuzibwa. They were brought up. Naye abalala they grew up. The difference is this. Omuntu bw'omuliisa buliisa ayita mu mitendera. Ntumirako mukwano gwange Benjamin muyimbi muzadde businessman. Nkwagala nnyo my brother. Thank you. So abantu abamu bakula bukuzi mu nsi muno. Emibiri ne gikula ne bagenda ne ku ssomero n'avaayo nga is a qualified lawyer, but nobody ever sat him down and tell him how to be a man. It takes a man to teach you how to be a man. Thank you. Now, abazadde abandaba kati kino njagala naddala abakyala bakitegeere. Omuntu yenna mu nsi muno gy'ava ne gy'akoma ne bw'abanga yaviirwako bazadde be kituuka ekiseera ng'oyagala okuwulirayo kye tuyita the male voice. Eddoboozi erya taata maama bo baliwo kusiisiitira omwana wange munange bazza maama buli kaseera abeerawo kukomyawo tubayita bamuzzaŋŋanda kuwembejja kubudaabuda yes kuwambaatira. Exactly. That's very very good. Naye between me and you okimanyi nti ensi tetukubanga etusiisiriza. Okimanyi life is not about really kuwembejja. Wabeerawo ekiseera wootuuka nga weetaaga knowledge eva mu musajja agamba nedda man up. Kakati gwe bw'oba single mother nga baawo gwe wazaalamu abaana tafanga naye nga toyagala alabe baana bano, toyagala ayogereko nabo, that is wrong. Because okuza abasajja naye nga bakazi. Prophet, omukyalo ono bamaama ono ajja kugamba omusajja ono lwaki mumutangira okulaba abaana takoze buvunaanyizibwa bwe. Ekyo kirala kuba naye teyakuzibwa.
bw'ozaala omwana kikkakatako mulabirira naye bw'aba tamulabiridde at least eddoboozi lye kikulu si nsonga oba aleeta ebyo requirements kyeki mu Luganda ebyetaago si nsonga oba abireeta ebizza omwana ku ssomero oba tabireeta naye the fact that omwana ono mulenzi atuddeko ne kitaawe ekyo kyokka kimala ebigambo bibiri oba bisatu buli waali bijjukira alivaamu omuntu alifuuka munnansi ow'obuvunaanyizibwa eddoboozi lya this male voice abantu baginyooma abantu balabanga bataata abaliwo bataata babalabanga terrorists taata buli wakomawo abaana buli omu neyeeyokya ensonda buli omu n'agenda ekyo kyolaba ekyo kyekireeta sanity in the home sanity obukambwe obuyitiridde bwe buviirako abaana okuweta ensonda obukambwe obuyitiridde oyogera ku ddoboozi eriteekateeka amaka nti gabeere in order njagala otwawulire ennyumba yo buli weetaba mu order ne Katonda tekimusanyusa in fact ne bw'oba ofudde biba tebiwedde Prophet ennyumba okubeera mu order kyateeka nti taata alina okuboggola okukambuwala kakati twawule ebintu bibiri abaana buli w'obawa eddembe lyabwe erisukkiridde you lose them ate buli wotavaayo kuwabula remember nze ngamba kuwabula sigambye kusiba ku mpagi byanjawulo ebyo byanjawulo sigambye kusiba ku mpagi okube ngamba kuwabula sometimes it comes off as you are ruled vayo as if you are rude naye exactly kye beetaaga okuwulira kankuba ekyokulabirako ekirala bw'omala okuwasa naye ng'omukyala tosobola mugaa nti eyo togendayo najja nagamba honey we have a girls party we have to go there bw'oba tokiwuliramu mirembe yimirira ku magulu omugaya what honey I love you so much but don't go senga buli kyaleeta ogamba yes honey you lose her and I'm a man Keith kanabe nkutumiddeko muganda I've told you mukyala atuuka ku kigera takyakuwa na kitiibwa ate oba yakusalirawo ekyokukola ate oba buli kyaleeta you say yes you are a yes man okkiriza bukkiriza ate okukkiriza okwo kutuuka ne ku kigera ekirala ne kikuviiramu ebizibu ne mu kisenge kyo tokitegedde ngambye Joko Mogena, yes honey, yes dear. Eventually, Prophet, it will catch up with you right in your bed. Because yinza okuba siribomu. Buzibu kyo boleke omuntu bwayolekedde paka mu kisenge okufuna. Singa ngabeera yes man. Anti kati ba yes man. Kusinyizeeko buboti. Anti ba yes man bano. Jukira omusajja alina okukangabala okukangabala kuno kiva eno munda mugwe you must prove a man for you to go all the way in your bed naye buli wobeera yes man eventually you become a woman ofuuka mukyala so ate ibula ebintu bino mubirabanga ebyokusaaga naye ensonga eno nkulu I deal with people. They come to my office every day. Abasajja n'abakazi. Abakyala baloopa nti omusajja pastor musabire. Omusajja kati nze nafuuka omusajja ewaka. Tasalawo. Do you know ekizibu ekisinga obunene mu nsi muno? Of course, among other big problems, is to be undecided. Nga tosalawo. Omuntu yenna atasalawo talina kyafuuka. Wasalawo n'osoma ebyamawulire. It was a decision. Bwe wamala okusalawo n'osalawo okwate the entertaining part of it. It was a decision. Senga wali awo naga. Nsalewo ngende wano nkole ki nkavalinge ki. No obeerawo. Eventually you waste a lot of time
and you end up becoming a nobody in life. So ekintu kyokusalawo kino kikulu nnyo. Eriyo ebintu ebimu Ibula ng'olina obirekera omwana wa bisalewo. Bw'akula n'atuuka ng'amaze P7 muwe ekibuuzo, which secondary school do you want to go to? At least aleete options guiding on what is best. Okusinga ogamba nodduka n'ogenda ku ssomero nodduka n'ogenda eno. Banna abandaba bannyabo ne bassebo omulembe gwe tulimu guno gw'abasajja kwefuula bakazi. Bitandikira eyo. Omwana omulenzi bw'omwambaza akateeteeyi, you are introducing them to something deadly. Omwana nga muto? Andi mubagulo anti abantu abamu bati okudisclosinga sex y'omwana. Kati abamu ne bagula obugoye. Nagamba nina mukwano gwange bamuyita Tone. Yagula obwabawala n'obwabalenzi. Mubazala yenna. Alla namuwa omwana muwala. Listen, your friend Tone is creating a tomboy. In the long run, ajja kubeera n'omwana omuwala eyeeyisanga abalenzi. Omontegeera biri shato naye ababikola they are deliberate, they are intentional. Ibula ekintu ekimu kyotakkirizanga tokkirizanga omwana wo omulenzi omusiba enviiri, tokkirizanga omuwa ebiteeteeyi. We know what belongs to who. Ekiteeteeyi ky'abakazi, ekanzu y'abasajja. Let's stick to that. Gwe bwoddira n'ojjeeno n'oddeeno oyo zigizaga. Oba ontegeerekese obulamu buteekwa okubanga buli straight, ebiruubirwa birina okubanga biri straight, n'ebinaavaamu. Buli decision gy'okola Ibula egirako ebizibu byayo. Question, omusajja n'asolovinga ati ebizibu by'abakazi. Oli musajja naye bakutraininga kuba mukyala. Question, how are you going to handle the women issues? You cannot. Tekiri mugwe wakutraininga kuba musajja. Ne bw'ogonza akaloboozi ng'oli musajja, you not a woman. Oba ntegeerekeka bulungi nnyo. But of course kiva eno mu bazadde. Omwana wange omwana mulenzi n'omusiba ekiviiri, omwana mulenzi n'omusala akagatto nga k'abakyala kakondo. Tebikola sense, tebikola. Ate gye tugenda okweyongera n'ennaku embi ze tuyiseemu. Talk about COVID, talk about, and a lot is still coming. Amataba, and a lot of that. Of course, others are intentional. Wabao group y'abantu etuulaawo neeteeseza abalala ebizibu. Do you know how many people made money in COVID time? I know. So other people live off other people's tears. Nga gwina kaaba ye n'aleeta solution. Nakola musi. Nga ye waakolera ayitira waawo. Yes. Do you know how many apartments have been built from COVID funds? I know. That's a story for another day. But all in all, abaana baffe tubeere bakambwe. Ate ekyokubiri Ibra nga sinnava na ku nsonga eyo. Ekiseera kituuse Ibra. Gwe wekka nga gwe osobola okubaako ebigambo by'ogamba abaana bo. Kabibeere omuzadde. Because before nga Ibula bw'oba okula bakusindika ewa kojjaawo. N'akuteekateeka. N'ayogerako nabo. Abaana abo boona ne bagenda ewasenga abaabwe. Naye kati basenga nabo tulina basenga okuba TV ku TV. Prophet tobalaba. Abo balinamu obuzibu. But there is nothing like a prophet. It's not there. Tekiriyo. Ate senga awoku TV naye ogenda omuwuliriza nga naye alina ebizibu bye bingi n'okusinga. But anyway, my point, Ibra, is ekiseera kituusa abaana bo abalenzi okuva ku myaka ena, because kati abo be targeting through cartoons, through music, through all those things that people like. Ne babalaga nti omwana omulenzi is okay to share a bed with another boy. Ne kimukuliramu. Ne bwatuuka ku secondary. Mu secondary it's normal. Kumbe some boy who is corrupted is targeting his butts. So ekiseera kituuse abaana b'abalenzi kuva ku myaka 4, 5, 6, 7 awo na wagulu omugaye nti your butt is in danger.
Never allow anybody to touch it. Never allow anyone to come close to it. It is in danger. Akulenga akimanyi. Because jemukoma okuswala. Tebyo bino bigambo otya abaana bato. Now, listen. How evil escalates. Evil escalates and increases if the righteous, if they shy away, if they are indifferent, if they choose to remain silent to the evil going around. That's how evil escalates. Evil, obubi, obugwenyufu, bweyongera, fe, abatabyagala, betusalawo okusirika, ne tugamba tebinkwatako, bw'okusirika, awo obubi, nga bweyongera. Ekiwundu nga kisamba eddagala. Exactly. So, abaana bo buli kumakya bajjukize nti your butt is in danger. Akabinako kali mu buzibu. Omusajja takakwatangako. Extra digest mugoba nsonga. Kwetuli akadde kano. Nkugamba nti banyonyi bafa ba Roast Coffee Academy baguddewo ettabi wali Deira mu Dubai fish round ogenda okubanga obasanga. Batendeka ba barisas ku mitendera egy'enjawulo era nga bakugamba nti you are welcome. Abaana bobuwala n'abaana bobulenzi abaami n'abakyala. Bagise Roast Coffee Academy ettabi lya fish round Deira. Ate nga nenajja nankumbi wano tulinawo ettabi okulya na kyakya ba Advent. Jangu otendekebwe. Ate nga bo ba Dushimez UK store ku Arena Mall en Sambia balese ebyakabi abaami n'abakyala abaana abalenzi n'abaana bobuwala. Jangu ofune products ezakabi from UK ngato misipi wallets masuti ngoye jeans masati abakyala ebiteteeyi blouses ezakabi fashion eziriko nenga products strictly za UK babayise ba Dushimez UK store wali ku Arena Mall en Sambia. Prophet njala tutunulire issue y'abazadde. Omuzadde ali Bunaayira, ali mitala wa mayanja, ali mu diaspora. Yagenda okutobera abaana be, bali Kampala, bali Uganda, bali Wakiso, bali Mukono, wherever they are. Ali London, ali America, ali Korea, ali China, ali Japan, ali Abu Dhabi, ali Oyina kyotugambye nti omuntu akeerenga ku makyafise wakadde abuulirira abaana be ateeketeeka abaana bano bambi omuzadde be yagenda okuyiyiza bo kiggwa kitya? Well, ekituufu buli muzadde yandibadde n'abaana be naye baga nti olumbe terukumanyisa akwagala. Of course. So olwokuba obwavulumbe oli asalawo painfully aleka abaana be agenda ayiye babe bulungi mu nsi muno. But okubasomesa mu masomero amalungi tekimala. Empisa embi kati ategeeza avudde. You know that. Meaning the best education comes from you, not from government. Because again, abantu twagala nnyo okola kye tuyita blame shift. This government. Okunenya tukukwasa balala. Because we don't want to be accountable. This government question, bwe wali ozaala omwana wasooka kwebuuza kwero si wanu kye wabuuza ow'omuluka wabuuza wasaza wabuuza MP mu kitundu wabuuza omutongole nga nti ono sebo MP wange oba wegombolola lumbe then naga kale lumba. Is that what happened? No. Now if that's the case nga walumba nga bwe walumba ebyavaamu ne bivaamu then carry your own cross. Njita kwetika musaalaba gwo bw'ofunanga akadde oba ekireeyo mutumbi abaana bateeke ku video call babuulire nti baana bange ndi ku mawanga eno naye nkolerera mmwe mukyo saagala muveemu bisasalala. Kankubulire Ibra, this world is so evil. Abantu tewali muntu. All these systems of the world they don't sit to make your child better. They want to turn them into what we call deplorables, ebisasalala, by the systems in education. Otunulire ebintu abaana bye basoma. Do you know nti one of these days mu masomero gaffe bagenda kusomesa abaana baffe nti single sex is okay.
relationship ezo musajja mukyala it's normal. That's and you'll pay a lot of money okutwala omwana wo musomero bamusomesa ebyo. Kakati oyino bwakoma weewo akaseera akatono ako koolina bw'oba tokalina kootonze, you just have to create it because tewandiyagadde kumala kusomesa muntu. You see, Ibra mu nsi muno kankikubuulire eriyo kye tuyita the land fools. Tulina ba friends. Ibra, get it from me. There is a land fool. Ngoli yasoma naye nga musiru. Yes. Someone is land. There's what we call a land fool. Ngoli yasoma naye nga teyayiga. Okusoma n'okuyiga byanjawulo. Now you agree with me. So one can be a land fool. How do you deal with that? Mu buto bwe ng'akula ng'omuzadde ne bw'oba oli bunaayira. And you know, soko oseke kati twogere. Amanyi tukuze tuwulira land friend. Yes. Nze gwe kuzosa okulya land fool. Gye bali lwakuba badde tokigoberera. Ng'omusajja yayita mu ssomero ninga byakola. There is not anywhere you can trace his degrees. You cannot relate what he's doing and what he studied. Yeah. Kisoboka. Mu nsi muno gye bali ate bayitirivu ate bakyeyongera. Someone ayita buyisi mu education system n'ayita ebibuuzo and between me and you okimanyi nti okuyita ebibuuzo tekikwetagisa kuba na bwongo. You can buy yourself into success. You can pay n'oyita ebibuuzo n'ogenda ku university n'ova with a first class degree nenga ne course wakabagikoledde. You can nzikanya nawe. Exactly. N'ovaayo ku university nga wasoma nete wayiga. Neba kugambye nti biteeke mu nkola zero. Yes. So abazadde again kikoma weno gye tuli regardless of your busy schedule. Abaana teeka ku video call obabuulire lwaki okola byokola. Lwaki wasalawo baleke Uganda ogende mu ddungu okyusa obulamu. Otherwise ojja kumala okubikola sinakindi olwale n'okulwala obibalekere because tewabateekamu nsigo etya Katonda nakutegeera babitunde nga n'ensingo tennakutukako. Emmaali yonna bagitunde. Olias je again nti nze zange muzimpe. Sira lwaki mbonabona mami worked so hard for us. Give it to me. Bazimuwe. Agende adigide adugaze meza. 1 year later nothing. Thank you. Awo nyini prophet njagala kubuuza ekibuuzo kino. Please. Tulina endowooza abaana b'abantu. Yes. Bagamba nti lwaki omusajja obuvunaanyizibwa bw'ati. Yes. Omusajja case in point nti omusajja akoze ebirungi bwe biti mu nsi. Alina record ennungi. Ataapiyaringangako mu skando yonna. Tayimirangako mu kagulika kooti. Tawaabwangako ku poliisi. Takolanga kitalwananga. Naye azadde abaana abatava ku njaga, abatava ku sigala, abatava ku mwenge. Abaana nebaga nti omusajja musiraamu nnyo. Naye abaana be batasaala swala wadde n'emu. Abaana be bakola bino nti omusajja omunaddiini bw'ati, omusajja omulokole bw'ati, abaana be bakola omusajja omukatuliki abaana be bakola bwe bati. Ekintu ekyo kiva ku ki? Because these examples nawe ozimanyi mu ggwanga lyaffe oziraba mu nsi muno. Tewali kipya. Kiva ku ki? Two things. Kanzoge nkubuze Ibula. Abantu abatukyali about family n'okukuza abaana mu kutya Katonda. Kankole point eno Ibula, but I would love to know. Do you need the real answer? Of course, the world ensi erina okumanya because lwaki tuleeta mmwe mubuulire abantu ekituufu because bino ebintu byenjogerako examples weziri. Ne bagamba nti omusajja ow'obuvunaanyizibwa bw'ati n'azaala omwana bw'ati abantu ne basigala nga bakutte ku ttama bwe bati nga beewuunya. Kakati buli wolabanga omugagga yenna mu nsi muno
naye nga obulamu bwe bwa living his kind of life. By life I mean muntu w'abantu afaayo is understanding and yet abaana bazadde they are a total contradiction of who he is. Buli wookiraba ng'ekyo kyonna omanyanga nti omusajja ono munda mu ye wali is empty. Tulina kye tukola public appearance. In real sense omukulu ono taata aba alina ekizibu, aba alina side gyayagala public emanye naye ng'ate eriyo ne dark side of him. Kabeere pasita. Pasita yenna bw'omulaba nga kanjogerere bapasita bemmanyi. Basheyi bano baleke. Abo baleke abo babo. Baimaamu baleke ne basheyi. Ekyo totuukayo. Eyo kambaleke. Buli w'olaba nga pasita musajja wa mukama bw'atambula bw'ati n'awanika omukono abantu ne bagwa naye ng'abaana be balina ekikyamu. Omanya nga waliwo ekizibu. Kubanga mukama bw'akuwa omukisa tagattako buyinike. Naye buli w'olabanga obuyinike in apparently what is appears to be a blessing oyo omusajja mu questioning tekako obubuuza mutekeko ebibuuza kubanga mukama bw'akuwa omukisa taleetako buyinike. Buli w'olabanga omukisa ogugattiddwamu obuyinike question the source of the blessing and I will leave it at that. Mathi Agency Services Awab Mall opposite Masengere level 2. Yep. Bavasinga business zo gwali ebunayira ku kyeyo bakuguliza ettaka bakuddukanyiza business bakuzimbira bakukolera ebintu bingi nnyo babayise ba Mathi Agency Services. Bagezeeko tojja kubanga wejjusa bakubire ku namba y'essimu eri wansi awo oba ogende ku Masengera ogende ku Awab opposite Masengere obatuukirire buli kimu kitambule bulungi nnyo. Bannayuganda abali ku kyeyo musanze okusomozebwa kw'amaanyi nnyo ku bitwaleke Kampala oba ku bemwaleke Kampala okubaddukanyiza emmaali kekadde ogezeeko ba Mathi Agency Services buli kimu kitambule bulungi ate nga bo banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy wali ku Fish Round Deira ne wane najja na nkumbi bakugamba ekintu kiri kimu jangu bakutendeke obere barista atuukanye n'omutindo gw'ensi yonna batuukirire tojja kubanga wejjusa yo Sankago Shipping Company ku Arua Park esaabaze maali from China to Kampala. Bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo omusuubuza wangale China wangale Uganda abagenda okusaabaliza emmaali yo babayise ba Sankago Shipping Company. Eyo tuvuddeyo eyo point agitegedde atagitegedde ojja kutuddira mu comment mu kitundu kyaffe kiriddako. Prophet Michael ajja kutuddira atunnyonnyola ekintu ekyo but ye nga omusomesa asazeewo akirekaawo era akibalekere tosobola kuba na mukisa nakikolimo tebitambulira bw'olaba ng'ekikolimo ekyetabuse n'omukisa question the source of the blessing. Thank you. Eyo tuvuddeyo njagala tukkirire kyateeka era kyawandika bana tukyali ku family tukyali ku family mu kiru kyaffe kino ekisooka tuwagala tutunuulire family era bwe naaba teri exhausted tujja kudda kale njagala tutunuulire kyateeka nti omwana alina okutambulira mu bigere bya taata we nti Ibrahim Kasa munnamawulire n'omwana wange ateeka okuba munnamawulire kyateeka era bwe kibanga kyateeka kitya kubeera kitya nti omwami munnabyabufuzi ndi n'omwana wabeere munnabyabufuzi omwami musumba n'omwana abeere musumba omwami nti kino n'omwana abeere kino n'ebigwa mu kkowa eryo si kyateeka biblically speaking. Ibula Katonda bw'atutonda mu nsi muno buli omu amuwa kye tuyita gift ekirabo oba ebirabo kati eriyo kye tuyita gift eriyo ne kye tuyita talent talanta Oluganda lubiyita birabo kale tubitwalirawo naye mu talanta eyo gyakuwadde akuwa obusobozi obugigusa esobole okubenefitinga jova ebabbulule ebbulule eggwanga lyo olaba abaddusi wano bakiikirira Uganda omuddusi obeera champion
oba a local champion gye bakuzaala ku kyalo n'odduka we bakulaba bw'otuuyana ne bakucelebrating kasita ova ku eyo level you become a national asset in other words Katonda bw'atuwa ebirabo si byaffe ngaffe naye bigasa eggwanga lyo ekika kyo kala yo kala yo abaddugavu abalangi yo so wesanga nti ekirabo kisukka ku ggwe nga ggwe namunigina era kisukka ku nnyumba yo na bwe kityo kya mutawaana nze taata okutuulira ekirabo ky'omwana wange kubanga takoze kyenjagala akole. For example fe family tuli ba lawyers what if nze mukama tampadde bwongo bw'aba lawyer naye nga ndi musambi wa mupiira you understand what I'm talking about? Absolutely. Now ebirabo byanjawulo of course abazadde abasinga lwaki bakola ensobi eyo nti tebalina busobozi bukutunuulira ne bagamba nti omwana ono engeri gy'apangulula ebintu is an engineer bw'opangulula ebintu ng'okula myaka 5 bakuyita mulalulalu this boy is stubborn I don't like it. He dismantled my ayonona ayina omukono ogwonona buli kyakwatako nakimenya buli kyakwata bakivumirira naye nga mukyo baga nti mu nkyamu mwe muve ngolokofu omuntu ono atandise n'okwonoona already akulaze nti ayina obusobozi is interested his area of interest is in a certain line kakati bw'okiraba bw'otyo ng'omuzadde you can quickly tell nti ono anaaba makanika bw'ojja omubuilding for that already alaze passion ndoza kwekwagala kati abantu bavaamu nnyo baba ba mugaso nnyo bafiirawo nnyo okutuukiriza ekyo already kye balinako passion because a gift you cannot successfully live your gift without the passion okwagala kuno nze ndi mubuulizi ne bwonvuma n'enkya nkubuulira ne bwompandiikako mawulire tomorrow I'll be on radio I'll be in my church I'll be there why nkiinako passion naye bwonvumira ebintu bye siyagala gagamba kabulengana bitwale I'll walk away so si kyateeka nti olw'okuba taata oli musomesa ffenna tufiire mu busomesa si kyateeka nti olw'okuba taata gwakajjiwa kasambira mu music nange eteekwa kuyimba nedda bwe mba nina passion well and good naye bwe mba sikirina because we can multitask family emu Katonda asobola ogiteeka family emu ng'erimu gift singa 150 kakati gwe taata oba mukyamu oba musobya oba obeera muntu ateebuuzibwako nsonga bw'osala noga nti buli ali mu nnyumba muno alina kuba musomesa kubanga ndi musomesa oba nakyemalira number 1 okay tweyanzege njagala tutunuulire obuweereza yes sir ministry waliwo kye bayita calling nakikonyeeko osobola okutunnyonnyola calling kyekyoba okuyitibwa kyeki in less than 2 minutes or 3 minutes whatsoever then ndeete ekibuuzo kyange in regard to that oba kireete lumuntu mbigatte okay waliwo ensangi zino ebigenda mu maaso mu mpapula z'amawulire mu stenseni gye tuwangaalira ku social media ne ku TV nti munnaddiini oyo talina calling alimba teyayitibwa talina kuyitibwa munnamawulire oyo oyo akyanga omupiira naye ono akola kino naye nedda nanye abantu babyogera n'agamba musajja oyo lwakutwesibako naye akapiira ke kabulamu omusajja oyo lwakwesiba ku baana kubasomesa naye nedda n'ebigwa mu kkowe eryo calling okuyitibwa bannaddiini bangi bakubiddwamu ebituli ng'era abantu bagamba oyo talina kuyitibwa alimba andi ekibuuzo ibula ani ayita byenjagala onnyonnyola ensi kati gwe bw'oŋŋandinze saayitibwa gwe wampita
gwoyita ayita tanaba kunega kati ate gwatayita ate gwokubamu ebituli. So I think it's a question of how people understand, but also how people should appreciate the difference in people. For example, nze nyinza okubanga nsobola okubuulira enjiri naye ng'ate mmanyi n'okuliidinga mu worship nga nsobola okuyimba bulungi. Kati ekyo tekitegeeza nti atasobola kusinza nakukulembera mu ttendo teyayitibwa. So njagala abantu mutegeere nti okuyitibwa kimu naye n'enjawulo kyakubiri. Kakati mwagala nnyo ketinga. By the way, it's against spiritual laws to duplicate things. Si kyabwa Katonda buli kaseera okubeera ng'olinda Ibula kyakoze bwakola programu ye nawe n'ogenda n'ogyozaamu. First of all, bunafu. It's a weakness. Kitegeeza gwe tosobola kuyiiya. You have zero creativity, zero ability to think. Mukama yakuwa obwongo oyiye. So bw'oyozaamu copy and paste, that's a problem. So abantu fenna tuyitibwa. First of all, is there a need to be called? Yes. Waliwo obwetaavu obwa Katonda okuyita as many people as he can. Yes. Why? Tunuulira enamba y'abantu eri makomera, otunuulira amakomera gennyini around the world, otunuulira amasaba around the world, otunuulira endwadde. You can really agree with me that there is a need for God to call more people. He has not called enough. Kakati baayise already. Bwe tubakubamu kuba tebanyumira masuuti, oba tebasobola kwogera luzungu lulungi, oba tebasobola mpola n'obakubamu ebituli. One, oyina ekikyamu. Gwe nno gw'okubamu ebituli debating oba yayitibwa oba teyayitibwa. Naye ate gwe nze ndowooza nti ekiseera kituuse that we appreciate the difference in people. Ng'oli bwakola ebintu bye nze si bwe mbikola. Noga nti yes, yayitibwa naye tubikola byanjawulo. Because exactly kyekiriwo. Katonda bw'amala okuyita akuwa a straight line of ministry. Si buli omu nti akola byamagero. There is a need for Bible teachers. Abantu basomese Bible. Kati gwe buga nti olabyeyo mulema atambula gundi dayo olime, you have a problem. Kubanga n'okusomesa Bible kya muwendo tubate okugitegeera kubanga nkukakasa Ibra 97% if not 99% of Christians you see around they know zero Bible. Tugende mpola prophet. Ogambye 99% of the Christians you see around they know nothing about. Oyogera katugera kubali wa Christians ki abali b'emyoyo oba abagoberezi oba bonna bagasse wamu. Kyenda mu mwenda tebamanyi kitabo kitukuvu tebakimanyi ekya Bible. I can attest to that. My own research. Mbabeeramu mbasumba interact with them. But you can really tell that there is a need to preach the word of God. Abantu mmwe abasinga ne Katonda gwe bababuulira si yoyo si mutuufu. Bababuulira Katonda gwe bababuulira. You see, omuntu asobola okubuulira Katonda is a person who has ever heard from God. Omuntu nga awulira Katonda. Bw'oba towulira Katonda tosobola kwogerera Katonda because gwoyogerera tomumanyi. You understand? Now, apart from opening the word, the Bible, noga bikula Matayo 18 okuleka ekyo okukibikula. Anyone who went to school can do that. Anyone can open Bible. But the thing is, oteko kubanga oina a relationship with God. Enkolagana ne Katonda. Enkolagana bagizimba buzimbi. Oteka broke no jango jiga. Eventually, you cultivate a relationship with God to the degree that God cannot do anything without revealing it to his servant, the prophet.
So it is something you work out. Nkolagana. It's a growth. Lugendo okula bukuzo jjo okula mu Katonda nojja n'owulira bwe bamuyita n'omanya bwe bamuyitaba n'omanya bwe bapackaginga message gyakuwadde ebintu bwe bityo. Okay. Now ekyo nzize nkiraba mu kukula kwange. I was born a prophet. A prophet, you don't have to struggle to know things. You said you were born? I was born a prophet. Okay. Nazalibwa nga ndi prophet. Kakati bw'ozaalibwa ng'oli prophet. Totawaana kumanya bintu bya mwoyo. Eby'omwoyo ntegeeza okumanya ekinaabaawo, the events of the day. Totawaana kumanya muntu kyayitamu. You can clearly see them. N'obabuulira, and it's that. Why? You were born to do that. Now, senga njajinga omulala nga ye apostle, for example, ninga naye apostle, nga it doesn't know to, you know, to pinpoint, you know, pinpointing, no kisongako. Bwe ngenda neyo standard, I would be very unfair to an apostle. Yeah. Because ministry ye si yeyo. Ministry ye, plant a church, preach the word, move on. My role as a prophet is to reveal the heart of God to people. I should do that until when I leave this body. So really abantu batondebwa era bazaalibwa era bayitibwa mu ngeri za njawulo. So it's not right to use one yardstick. Noga nti olwokuba takozebwa ati kati awo wennyini ekyo kyenkubuuzizza okubuusabuusa n'okkuba ebituli mu buweereza bw'abalala nkikubuuzizza in line ng'abantu ba bulijjo be bakikola nga babuusabuusa. the mind of God. Thank you so much. Kati njagala tutunuulire abasumba ku basumba, bannaddiini ku bannaddiini nga beekubamu ebituli. Here comes a scenario. Munnaddiini omu oba pastor omu asooka okusinziira ku radio either eyiye oba kwe bamukyaza n'akwata omudumu n'agutunuza mulala n'atandika okutugamba nga bw'atalina kuyitibwa. Waliwo ekigambo kye bakozesa kyesitaagala kukozesa era sijja kikozesa. Kikozese nkuyambe okitegeera. Okay. Waliwo abakozesa ekigambo nti oyo nabbi wa bulimba, oyo nabbi wa bufere, oyo nabbi wa bulimba. Kati omuntu omu n'agamba munne ekyo, n'oli n'akigamba munne, n'oli n'akigamba munne, n'oli n'akigamba munne. Kwegamba n'obeera nga owulira ebigambo nga biyisiŋŋanyizibwa bwe biti. Eno n'eri, eno n'eri. What is your take over that? Again, I want the public to understand two things. Number one, singa first of all, again, ebyawandiikibwa biri very, very clear. Bible erina olugero olwo lugamba nti omusizi omu yafuluma agenda asige mu nnimiro ye. N'asiga ensigo ze ez'eŋŋano. Mbu naye bw'amala okuvaayo olunaku olwaddako n'asanga nga mu ŋŋano yo mwe yasize kati ate mulimu n'omuddo ogugifaanana. Weed. Naye nga weed eno efaanana. Simanyi oba weed kyotegeeza. Ntegeeza weed omuddo. Unwanted plant. Exactly. Yeah. So ng'omuddo guno gufaananira ddala n'eŋŋano. Yesu asomesa mbu bw'olaba ng'omuddo nga gufaanana n'eŋŋano togenda ng'ogenda okuulamu omuddo ogenda ogukuulamu noga eno ŋŋano kanjireke guno omuddo nedda. Yesu agamba obireka byonna ne bikulira wamu. Mbu mu kiseera eky'okukungula oba osobola okutegeera nti kati eno ŋŋano erina ebibala, guno omuddo wadde gugifaanana naye teguliiko ekiriibwa kiri ekyenneetaaga. Mbu awo lw'omanye enjawulo. Kaakati senga olaba ng'omusumba yenna oba alina koola oba talina, oba alina lediyo oba talina, oba munene, because mpulira the man of God abamu ku banene mu ggwanga, there is nothing like big and small. Idris yabagradinga. Idris tumuyite wano tumusomese. Here is the point. Idris alina gwakubira akadingi tikirabika. But here is the point. Yeah. Here is my point. Yeah. So bw'olaba ng'omusumba ng'akola such statements, omusumba oyo aba teyategeera Katonda.
Ekyokubiri omusumba oyo aba immature kyekimu mu Luganda aba muto baso aba muto mu ndowooza nze tekinkakatako kunoonya bannabbi ba bulimba nedda, it's not my responsibility. Tewafuna kuyitibwa mu ekyo nzi bampitanga kunoonya ba bulimba. Ibula kankuwa ekyokulaba, a very classic example. Listen, okimanya eriyo sente z'ebicupuli, of course, naye okimanya eriyo n'entuufu, of course. buli woozukukoonoonya ki za bicupuli oba ntuufu? Ennamu gattako eziri ku alaali entuufu. Abakuba ebicupuli gwobamanyi gye bali bakwatako, bw'okola ofuna nfu oba ntuufu, ofuna ntuufu ze bakusasulira. Now loolo y'okunoonya sente entuufu buli we ziri, oba mu kuzimba oba ku leediyo oba ku kima mazzi, kunoonya sente ntuufu. You getting my point? Absolutely. Abatambuza ebicupuli ebyo byabwe. Kakati buli woolaba ng'omuntu yenna amala obudde bwe ku bicupuli, ye yennyini naye kicupuli. Kitereze bulungi. Ate nkugambye. It takes omusumba avaayo n'agandi bali bannabbi ba bulimba. Ye buli gwalaba bucupuli wabulimba. Naye yennyini alina obulimba munda mu ye. Aba yeerimba mbuye ajja kunoonya abo ebulimba abamalewo. Yeerimba talina bituufu byawa bantu. Extra digest mugoba nsonga. That's what it means, Ibra. Tetugenda kubanga tusukkawo mu kitundu kyaffe ekisooka eky'olunaku olwaleero. Prophet Michael Kiganda tujja kumunoonyanga abe n'ettafaali lyagattako. Ebibuuzo bye mbalekedde wammanga bye bino. Mwagala okumanya ebimukwatako, ekyo tukireseeyo kagenderere. Mwagala okumanya atandika atya obuweereza, tukireseeyo kagenderere. N'ebirala bingi. In our next episode tujja kutunuulira katini nnyo atandika atya obuweereza, but still tujja kwongera okwexhaustinga engeri abantu gye bategeeramu okusaba. Mu programu yaffe eddako Prophet njagala otunnyonnyola okusaba kwe kuki. Nali nkola interview n'omubaka w'emukono ow'ekitiibwa Honorable Betty Nambooze. Mu bigambo bye walaba paati eyo ng'agamba nti tuboggolera Katonda tumukanga, genda Honorable, I have a word for you and I will break it down for you. So mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kutunuulira okusaba, formula y'okusaba, format y'okusaba, basaba batya. So inshallah mu kitundu kyaffe ekyokubiri naye nga tetunnavaawo olunaku olwaleero. Mu byonna bye tuyiseemu ne bye tutunuulidde olunaku olwaleero, obubaka bwe obusembayo eri bannayuganda abatulaba mu bye tutunuulidde olunaku olwaleero. Before we go, nga tetunnasiibulira ddala, era kyakubiri ku kyo otubuulire n'ekkanisa yo esangibwawa. Kansookere ku ekyo, bannyabo ne bassebo, era eyitibwa etya? Church yange bagiyita Glory to Glory Ministries. Tuli mu Ndere Center Entindaawo. Service ya ali ate mwami Lwanjezi musajja mulungi, mwagala nnyo, salute. So awo wetusangibwa Ndere Center every Sunday 10 AM. Now obubaka bwange obusembayo bannyabo ne bassebo yonna gye musinzira okutulaba, oba oli wano mu ggwanga oba watambulamu kugenda kuyiiya bulamu, nze ndowooza bwe nti ng'omaze okuyiiya obulamu, ng'omaze n'okunoonya ssente, kikkakatako ate ssente ozisige mu baana bo olwo bakuyambe ng'okaddiye. Ekyo kitegeeza nti ensigo gy'onookungula mu bukadde bwo ogisiga kati. Okubasomesa obusomesa mu masomero amalungi, n'okubaliisa emmere, n'okubambaza engoye ennungi, n'okubajjanjaba, ekyo kituufu mukikole mugende mu maaso. Naye bwe mumala okubikola ebyo byonna, funayo akaseera abaana obabuulire ensi n'obulamu bwe tulimu. Obulamu si bulamu, ebintu si byangu, ate ekyo gojjo kikola kubanga basenga abo yowandi basindise nabo balina abaabo olusi babalemerera. Bakojja nabo basaana kubuulirira. So kakati lwoya lwa mu nnyindo nze bwe ndowooza, olwoya lw'omu nnyindo olwekuula wekka. So abaana bammwe mubwabuulire, ab'obuwala n'ab'obulenzi, nti ensi we yatuuse si nnungi era babyerinde, ate beera free. Tewali kigambo kitiisa Katonda Ibula.
abantu batya okwogera ku sex olwogera ku sex nga Katonda agwa cover. Not true. So bye mutya temuliimu kantu abaana mubabuulire ebintu nga bwe biri. Nze Prophet Kiganda. I love you all. Stay blessed. Shalom. Thank you so much. Tetugenda kuba tusukkawo njakobaza abavujjirizi baffe, njakobaza Sankago Shipping Company, njakobaza Dushime's UK Store ku Arena Mall, njakwebaza HG Smile Beauty Parlor Entinda opposite Middle East Restaurant, njakwebaza Mathi Agent Services, njakwebaza Roast Coffee Academy. Thank you so much. Nebaze ne baganda bange aba Sankago Shipping Company. Mwebale nnyo mwebale ddala. Njakwebaza team Jotambula nabo baganda bange Lukwago, Daniel, Keith, Netone. Mwebale nnyo mwebale ddala. Njakwebaza Prophet Michael. Webale nnyo mwebale ddala obuddebo n'okukkiriza okunyumyamu ko naffe ku mukutu guno n'okukkiriza okusharinga ne bannayuganda mu Uganda ne mu diaspora ebigambo ebyo words of wisdom. Thank you so much. Tetugenda kuba natusukkawo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi mweraba.